yongerayo atego ogumutalira olugero luno lutuukira ddala bulungi ku mbeera eriwo mu ggwanga ensangi zino ng'abantu bangi tebakyeyunira mulimu gumu nga muno mulimu n'omusirikale eyeegulidde erinnya mu kuyimba ekimufudde ow'ettutumu Stephen Tulyarugayo yalondodde emboozi eno katulage omusirikale ono. N'omukozi ekibaddeyo naye n'akugamba ekindirira naye ate mmwe mundabula omuntu wateeba mukyangalaza n'omusango ne mukuzuula n'omusibe yayimbuddwa ne poliisi bagiguze era omunaku anaanyaba mutwogera ebisongovu ebigambo ebinyweteke mugende mutendekebwe. Ng'olugero lw'Abaganda olugamba nti abikka ebibiri tabojjerera ne kadomola ngasa naye mu poliisi takola mulimu gumu. Ku mirimu egyamuweebwa bakama be yagaddako ogw'okuyimba mwe yeegulidde erinnya n'obwagazi mu bapoliisi banne n'abantu ba bulijjo. Yaabaffe kadomola ono obudde bw'okuyimba abujjawo bwe kiba nga abapoliisi babakana n'eddimu ery'okukuma obutebenkevu mu ggwanga. Annyonnyola nti ayita mu kuyimba okukakkalabya emirimu gya poliisi kubanga ennyimba z'ayimba zigatta poliisi n'omuntu wa bulijjo. Poliisi abantu bagyevuma batuyita baavu naye poliisi bandi ewalala simanyinepo waffe wano tuli bulungi nnyo tukola tunyumira omulimu gwaffe guno okugatta poliisi n'omuntu wa bulijjo nga tubakwira obuyimba obwedda obwakati obuyimba obwa poliisi ne bwe mumanyi obw'abayimbi abalala abedda abaafa n'abakyaliwo. Poliisi yenyumiriza. Polina Maye ngono mumyuka w'omwogezi wa poliisi y'eggwanga agamba nti nga bw'eri enteekateeka ya poliisi okwebbulula etuukagane n'omutindo bayita mu bukugu wamu n'ebitone by'abasirikale baabwe okukakkalabya emirimu gya poliisi. Abapoliisi era abantu abalina talent basobola okukola emirimu gyabwe nga poliisi, basobola okuyimba, basobola okukola acting. Abangi bali mu department eya police band. So police band ina services nga jazz band nga brass band tuina abayimbi so bona baina talent zabwe naye baina ne training gye bayitamu mu police band department. So tugeza okulaba to professionalize nga police yaffe okuviira ddala ku profession yo ne talent yo sobola okulaba nti abantu bona tubakozesa mu ngeri ey'enjawulo okulaba nti fena tufuna matu nabo basobola ofunamu. Ojango ine ekintu kyoyagala banga nange sajja nga ne musirikale Kadomola ng'ekirooto kye kyakufuuka muyimbi nakinku mu ggwanga alina ennyimba nkumu era ng'okuyimba yakufuula mulimu nanti ku mikolo gya poliisi egy'enjawulo atunda entambi okuli ennyimba ze olwo n'afuna ekigulira magala eddiba. Poliisi njenyumirizaamu nnyo ebbanga lyenjingidde sejjusa nfunye bingi mu bulamu bwange nga nze nduuse mu bintu byesinali situkangamuko binalisi okugamba nfunye pawa gye ndimanyisobola okumanya nga nkyali civilian ate ndi muyimbi wa ggwanga omuyimbi wa ggwanga kubanga nkola mu poliisi uniform nze muyimbi wa ggwanga yekka aperforminga nga ndi poliisi uniform. Etteeka erifuga poliisi terikkiriza mu poliisi kwenyigira mu mirimu mirala egitali gya poliisi mu butereevu naddala mu by'obusuubuzi kubanga kiba kikontana n'obuweereza bwe. Wabula omuntu yenna ow'ekitone kye akkirizibwa kasita aba ng'akikolera mu bitongole bya poliisi. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.